Tendeza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu era njagala okusiima mmwe mwenna abatutte eddaala era nga mwekomera masomo gano ge tugenda maaso n'okuba nga tukola. Tutambuddeko olugendo twaviira ddala mu ssuula esookera ddala ey'ebikolwa by'abatume era we twogerera twakamala ebitundu oba essuula 5 ng'omwo tutwalidde n'ekitundu ekisookera ddala mu ssuula ey'omukaaga. Njagala okusiima mmwe mwenna abatutte eddaala eri okwekkaanya ebintu eby'enjawulo era nga mbazzaamu amaanyi okwongera kubeera nga mwekkaanyiza ddala ensonga. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth. Ng'era olunaku olwaleero njagala tutunuulire ekitundu ekyokubiri eky'essuula ey'omukaaga mu kitabo eky'ebikolwa by'abatume. Mu kitundu ekisooka twatunuulira obukulembeze obw'abatume, engeri gye baagenda mu maaso n'okubeera nga bateekawo kye tugamba oba kye twandiyise ebifo eby'enjawulo oba yafeesi ez'enjawulo okuyambako ku nsonga ey'okuba nga abantu balekeraawo okwemulugunya n'okubeera nga balwanagana nga balaga embeera etali ya bumativu. Ne tukizuula nti n'abatume baasalawo abantu 7 babeere nga balondebwa era abantu abo baali bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola omulimo ogwasooka okukolebwa abatume. Abatume bo ne bagamba nti baali bakwewaayo eri essaala wamu ate era n'okusomesa ekigambo kya Katonda. Twagenda mu maaso n'okukkaatiriza ensonga eyo mu ssomo eryasookera ddala okubeera nga tuteeka obukulu ku kigambo abatume kye baayogera nti tekigwanidde ffe okulekawo ekigambo kya Katonda tutandike okuweereza emmeeza. Tekitegeeza muno okuweereza emmeeza tekyali kikulu, naye ate ebintu byonna bisobola okuba nga bikulu naye waliwo ebiyitirira ennyo ne bibeera nga bya mulaka nnyo oba nga bigwanidde okubeera nga biweebwa ekifo ekibereberye. Ensonga ey'essaala n'ensonga ey'okukwatamu obulungi ekigambo kya Katonda kikulu nnyo nnyini ddala. Tukiraba ne mabaluwa ag'omutume Pawulo ng'awandiikira abakulembeze ab'enjawulo mu makanisa ag'enjawulo. So abantu 7 balondebwa, Bayibuli etugamba nti baamala ne bassibwako emikono. Bwe bassibwako emikono, akabonero akakakasa nti yafeesi zaabwe zaali zigenze maaso n'okulabibwawo, zaali zikkiriziddwa ogenda maaso n'okubeera nga zikola emirimu egyo mu butongole. Bayibuli etulaga bwe tuba tuyingidde ate mu lunyiriri olw'omunaana lutulaga nti newankubadde Suteefano yali kitundu ku badikooni abaali balondeddwa 7 ate ekyenkizo kye kino wammanga. Bayibuli etugamba nti yali musajja eyali ajjudde okukkiriza wamu n'amaanyi wamu n'obubonero n'ebyamagero mu masekkati g'abantu. Kati ekyo kikulu nnyo nnyo nnyini ddala ffe okuba nga tukifaako nti Katonda yamusobozesa okubeera nga asobola n'okukola obubonero. Naye akantu akasooka ddala akakulu keeko Bayibuli keekoonako ng'egamba nti yali ajjudde okukkiriza. Ekigambo ekyo ng'ajjudde okukkiriza kitegeeza omuntu okubeera ng'alina obwesige obwenkomeredde mu kigambo kya Katonda, nga akkiriza mu bisuubizo bya Katonda byonna ebyaweebwa okuviira ddala mu ndagaano enkadde nga bwe tunalaba mu ssuula ey'omusanvu nti ekiragira ddala nti ono omusajja yalina obwesige mu bisuubizo bya Katonda. Bw'ogenda mu ssuula ey'omusanvu atandika okubeera ng'agenda mu maaso n'okwewozaako nga bw'anyumya ebintu eby'enjawulo ebyabiriwo okuviira ddala mu ndagaano enkadde. Akagambo akakulu nnyo wano ak'okuba nga gwe nange tukafaako ke kagambo ak'okuba nti yali ajjudde okukkiriza, yalina obwesige mu bisuubizo bya Katonda owatali kubuusabuusa. Ekyo kikulu eri ggwe nange olunaku olwaleero okubeera nga tulina obwesige eri ebisuubizo bya Katonda watali kuba nga tubibuusabuusaako, watali kubeera nga tutunuulya ekintu ekirala ekitali ekyo Katonda kye yasuubiza. Ate ekirala ekyenkizo Bayibuli keeraga nti Katonda yamuganya n'omuganya okubeera nga akola obubonero n'ebyamagero. Ssebo ne nnyabo awuliriza, kino kye kimu ku bintu ebinnyonnyolera ddala nti abo bonna abaali wansi w'obukulembeze obw'abatume, nga abatume baali babataddeko emikono, abantu abo baaweebwa nabo obusobozi obukola ebyamagero
nga bagenda maaso nabo okunyweza obubaka Katonda bwe yali abawadde. Olw'omwenda Bayibuli egamba and there arose a certain of the synagogue which was called the synagogue of the Libertanians, Cyrenians, Alexandrians, and Cilicia, and of Asia, disputing with Stephen. Katwano waliwo ebintu ebikulu ebyokufaako. So Bayibuli egenda maaso n'enyweza mu Lw'omwenda ne lugamba nti naye ne bayimuka abantu abamu ab'ekkuŋŋaaniro eriyitibwa erya Abalibatino n'ery'Abakuleeni n'ery'Abalegezederia n'ery'Abakuriya n'ery'Abasiya nga bawakana ne Suteefano. So kati ako kakulu nnyo kakuba nga kategeerebwa nti mu masekkati g'okuba nti Siteefani yalina obwesige obw'amaanyi ennyo mu kigambo kya Katonda, mu bisuubizo bya Katonda. Bayibuli etulaga waliwo embeera ey'okusoomoozebwa, era embeera ey'okusoomoozebwa be bantu ab'enjawulo ab'amakuŋŋaaniro ag'enjawulo abaagolokoka okubeera nga batandika okubeera nga bawakana naye. Kikulu nnyo gwe okubanga otegeera nti mu Yerusaalemi mwokka mwalimu amakuŋŋaaniro mangi nnyo nnyini ddala nga gakiikirira ebibinja eby'Abayudaaya abaali basangibwa nga baali batwalibwa mu nsi ez'obuwanguse. Kati Abalabatino oba be tutegedde nga Abalebatino be bantu abaali bamaze okufuna eddembe okuva mu buddu bwe baalimu mu kubeera nga baali Bayudaaya nga baali batwalibwa mu mawanga amalala nga baali batwalibwa Abaruumi. Oluvannyuma nnyo bwe baamala okufuna eddembe lyabwe baali baasigala babeera mu Buruumi, naye bwe baafunangako akadde bajjanga e Yerusaalemi. So emirundi gyabwe egyasookera ddala okudda e Yerusaalemi bagenda mu maaso ne bazimba kye tuyita ekkuŋŋaaniro lyabwe. Ekyo kye kimu n'ekyabano abalala be tugenze mu maaso n'okuba nga tutegeera Bayibuli beeyise Abakuleeni, Bayibuli beeyise Aba-Alexandria, Bayibuli beeyise Abakuriya, Bayibuli beeyise Abasiya, nti bano bonna baali Bayudaaya naye nga bannyonnyolebwa ebifo eby'enjawulo bye baali bagendamu eby'obuwanguse. Ne buli lwe baakomangawo e Buyudaaya oba bwe baakomangawo mu Yerusaalemi baabanga n'ekifo ky'osobola okugamba nti kino kye kikuŋŋaaniramu bonna abaali bagenze mu bwawanguse obw'ekitundu obw'ekiti obw'ekitundu kiri eri. So ne kitegeeza nti no ebifo bino ebimanyikiddwa nga amakuŋŋaaniro baali baagazimba kubeera ng'ebifo ebifuuka nga amasomero mwe baali basobola okubeera nga basomeseza abaana baabwe enkola ez'Ekiyudaaya. So nga kizibu nnyo okuwulira omuntu yenna eyali nga wa kibinja eky'aba Albertino nti ebifo bino byali byateekebwawo nga byakuyamba abaana abaali bazaaliddwa abo abaali bagenda mu bwawanguse okubeera nga bye bifo byokka bye baali beesiga kutwalamu abaana baabwe. Nga bwe mbadde ngamba nti kyali kizibu nnyo okusanga abo abaali ab'ekkuŋŋaaniro ery'Abakuleeni nga bakkiriza abaana baabwe okugenda mu kkuŋŋaaniro ery'abo abayitibwa aba Alexandria. Kyali kizibu nnyo nga kyakisoboka okulabibwa. So kino kikulu nnyo kyakutegeera nti ebyafo biraga nti Siteefani oba Suteefano ono yali wa kitundu ku bibinja bino mu biro biri bwe yali tannaba kubeera ng'alokoka oba nga akkiriza enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati waliwo endowooza za mirundi ng'esatu eziraga lwaki okuwakana kuno kwaliwo wakati wa Siteefano ne bano ge tuyise amakuŋŋaaniro ag'enjawulo. Guno gwe gwali omulundi ogwasookera ddala abantu bano okuva mu makuŋŋaaniro ag'enjawulo okubeera nga beegatta wamu okuba nga bagenda maaso n'okuba nga bafuna embeera ey'okuwakanya gwe bayita Siteefano oba Suteefano. Lwaki? Nti mu kuba nti baali bamanyi ebyafaayo ebinnyonnyola obulamu bwe nti yali
naye Muyudaaya eyali yakulira wabweru okubeera nga yatwala eddaala erirokoka oba eriva mu bibinja ebyo, bo bakirabanga Suteefano oba Suteefano okubanga yali abaliddemu olukwe. So endowooza essatu esookera ddala ezaaviirako embeera eno ey'okubeera nga waliwo obutakkaanya oba n'okwakana okwaliwo wakati w'ebyo ebibinja n'amakuŋŋaaniro gano wamu ne Suteefano. Ekikulu kye kino ekisookera ddala, ekisooka kiraga nti mu kuba nti yafeesi ye yali wansiko ku batume, bagenda mu maaso ne bamugaya oba ne bamuyisaamu amaaso ne baagala baggulewo oluyombo naye. Endowooza ey'okubiri eraga nti mu kuba nti yali muyivu ekimala, baali tebalaba nsonga lwaki balina okugenda maaso n'okubeera nga batandika ofuna embeera eno ey'okubeera nga beekasukira ebigambo oba nga bawanyisiganya ebigambo wamu n'abaki n'abatume, kubanga endowooza ey'okubiri egamba nti banyooma abatume nga bagamba nti abatume bano baali si bayivu nga Suteefano. Endowooza ey'okusatu enyweza ng'eraga nti bakikola kino eky'okuwakana ne Suteefano olw'ekirowoozo ekigamba nti abatume nga bo baalina emirimu ntoko egyali tegibasobozesa kutandika kumala biseera byabwe mu kuwanyisiganya ebigambo n'abantu abaagala okubeera nga bakola batya nga bawakanya bwakanyi ku bintu bye batategeera. N'ekirala, endowooza eyo era y'emu ezingiramu akawaayiro akagamba nti balina okutya okw'abatume ku lw'ebintu eby'enjawulo ebyatuukawo ng'okufa kwa Ananiya wamu ne Safira nga kyaliwo wansi w'obuweereza bw'abatume. So okuwakana kuno Bayibuli etulaga nti kwali kutunuulidde embeera ey'okwekaanya ebyo ebyali bigenda maaso okusomesebwa oba ebyali bigenda maaso n'okubeera nga byogerwa Suteefano. So bw'otunuulira essuula ey'omukaaga olunyiriri lw'omwenda luno lukulagira ddala nti abubinja buno obw'amakuŋŋaaniro ag'enjawulo bwali bubinja obwali obw'Abayudaaya abaali bakulira mu bwawanguse, naye balina okuyaayaana okw'amaanyi eri enzikiriza ey'Ekiyudaaya n'okusinga kw'abo abaali basigadde mu Yerusaalemi. So olunaku olwaleero nga bwe tuyina amakuŋŋaaniro ag'enjawulo, tugamba Abakatuliki, Aba-Anglikani, Abasiraamu, aba Seventh Day n'enzikiriza endala nnyingi nnyo nga zonna leero tuba twogera mu ggwanga lyattu Uganda mweziri. Kati ekyo kye kifaananyi ekyensobola okugezaako okusiigira ku ekyo kye tusobola okugamba nti kyaliwo mu Yerusaalemi, nti amasomero gano oba amakuŋŋaaniro gano ag'enjawulo gaali ga bubinja oba bubondo obw'enjawulo obwabo baali bakulidde mu bwawanguse, naye baali bageeyambisa nga kye twandise colleges oba nga amasomero Abayudaaya ab'enjawulo abaali bakulidde mu mawanga ag'enjawulo gye baatwalanga abavubuka baabwe envuumulo okubeera nga batendekebwa mu nsomesa ey'Ekiyudaaya. Olunyiriri lw'ekkumi lulaga, and they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke, nti era tebasobola kuziyiza amagezi n'omwoyo eyamusobozesa okubeera nga ayogera bino wammanga. Ekyo kikulu nnyo kyakutegeera nti abakulembeze bano ab'enjawulo abaali aba sinagogue, abaali ab'amakuŋŋaaniro ag'enjawulo, tinewankubadde bonna beegatta wamu okubeera nga bawakanya Suteefano, Bayibuli egamba nti tebaayinza era tebaasobola kubeera nga basirisa amagezi agali mu ye n'omwoyo eyakola ki eyamusobozesa. Y'Oluganda egamba nti so tebaayinza kusobola magezi n'omwoyo bye yayogeza. So ekyo kikulu. Bw'oba otunuulidde olunyiriri olw'11 lwo lugenda ddala mu maaso ne lunyweza nga lulaga, then they suborned men which said, we have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. Nti
ne bagenda maaso n'okubeera nga abayudaaya bano b'amakuŋŋaaniro ag'enjawulo batandika okudyekadyeka oba nga bakuŋŋaanya abantu abaali batundiddwa abaali baguziddwa obulimba okutandika okubeera nga bagamba nti tuwulidde nti omwami ono talekerangakaawo kubeera nga ayogera ebigambo eby'okubeera nga awemula eby'okubeera nga ngavvoola Musa wamu ate era ne Katonda. So buno bwali bulimba nnyo nnyini ddala kubanga Bayibuli etulaga buno bwe bulimba bwe bumu bwe baaleeta eri Mukama waffe Yesu Kristo nga bamwogerako ebigambo eby'ensonyi. Matayo 26:59 egamba nti awo bassabakabona n'abakulembeze n'abakakiiko bonna ne banoonya obujulizi obw'obulimba eri Yesu okubeera nga banoonya engeri ey'okumutta. Bw'osoma Matayo 26:6 eraga nti naye tebaasobola newankubadde bayina abaali boogera eby'obulimba bungi okubanga bamusangako ekintu kyonna eky'okunenyezebwa, wabula ne wajjawo abalala babiri abaali bawa obujulizi obw'obulimba. So ensonga eno y'emu gye tulaba n'eri omwami ayitibwa Suteefano. Ssebo ne nnyabo ampuliriza kino kye njagala obeere ng'otegeera nti embeera eno bannaddiini bagikozesa nnyo bwe babeera nga tebasobola kuwakanya ekyo ky'osomesa bajja kulumbanga gwe omuntu. Mu luzungu tugamba if they cannot in one or the other refute what you are communicating they will attack you as a person. Bwe baba tebasobodde kubeera nga bawakanya ky'osomeseza bajja kulumbanga gwe omuntu. N'eryo essomo twalikola daso. Ensonga gye tulaba ku Mukama waffe Yesu Kristo ebintu byasisinkana obulimba obwamuleetebwako obwali obujweteke kye kimu kye tulaba mu bulamu oba mu buweereza obw'abatume. Nabo bagenda mu maaso n'okuba nga babaleetera abantu abaali bawa obujulizi obujweteke. Ensonga eyo y'emu gye tusuubira okubeera nga erabikira ddala mu bulamu bwaffe ffe Abakristaayo abali mu bino ebiro eby'oluvannyuma ennyo nnyini ddala. Bangi beetyebeka mu nzikiriza eya Mukama waffe Yesu Kristo naye ng'agagendererwa gakyamu era abo bennyini bagenda otunenya nga baleeta obujulizi obw'ekikwangala, nga baleeta effitina, nga baleeta ennugu, nga baleeta ebintu byonna nga olulimi obwa bulijjo, effitina, ennugu, ensaalwa, okuzimba akasajja, ng'abantu babyogera olunaku olwaleero. Bye bintu bye tugenda okubeera nga tulaba nti abantu abalowoozebwa okubeera nga bagwanidde okumanya ekituufu ate bajja kusangibwa nga bali ku luuyi olw'abantu aboogera ebintu eby'ensimatu, ebintu ebitaliiko mutwe na magulu. Ssebo ne nnyabo agenda maaso n'okuba nga owuliriza, njagala kugamba nti tewaliwo kyatuuka ku Mukama waffe Yesu ekitaatuuka ku bayigirizwa be. Teri kyatuuka ku bayigirizwa ba Mukama waffe Yesu Kristo kye tutaagende maaso na kusinsikana singa twekuumira mu nsomesa entuufu y'ekigambo kya Katonda nga twenywereza ku bisuubizo ebyo ebitalimba ebya Mukama waffe Yesu Kristo. Nti bw'oba osomye essuula y'emu ey'omukaaga mu Ebikolwa batume n'otunuulira olunyiriri 11 bamulanga ebintu bibiri ebikulu. Ekisookera ddala bagamba nti avoola Musa, ekyokubiri avoola Katonda. Nti kino kye tuyita okuyaayaana kwabwe kwali kuyaayaana okwali tekwesigamye ku kumanya nga Pawulo bw'asomesa mu Baluumi essuula ey'ekumi olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Nti baali Bayudaaya abalina okuyaayaana okutaali badde kubi, naye okuyaayaana kuno kwali tekwesigamye ku mazima. Kyova olaba bwe banga okuyaana kwabwe kwali kwesigamye ku mazima, nsonga ki eyabaviirako okubeera ng'ate banoonya obujulizi obutaliiko mutwe na magulu, okujweteka ebigambo, okwogera eby'ensonyi, okuzimba akasajja
basajja wamu ate era n'okwogera byensimattu. Bw'otunuulira essuula 14 lugamba and they stirred up the people, ne batandika okubeera nga bapikaapika abantu nga bawaga abantu n'abakadde n'abanyonyozi b'amateeka, era bonna ne bajja omundi gumu ne bamukwata ne bamuleeta mu kye tuyita olukiiko. Olwo bwe balemererwa okubeera nga basirisa byali ayogedde, kye baasalawo okubeera nga batandika okulwanagana naye nga bamutwala mu bukiiko obwabwe obulina enzikiriza y'emu, obulina endowooza y'emu, obulina ebigendererwa bye bimu. Bayibuli eraga mu 13 and set up the false witness, ne batandika okwogera obujulizi obw'ensimattu, obujulizi obutaliko mutwe na magulu, nga bagamba nti omusajja ono talekeraawo kubeera nga yogera ebigambo eby'ensonyi eri ekifo kino ekitukuvu n'amateeka. Bino bye tulaba mu lunyiriri olw'13 bigattako oba binyweza ebintu bye twalabye waggulu, nti bagamba nti avoola Musa, avoola Katonda, avoola ekifo ekitukuvu, ate avoola ne kyetutegedde Bayibuli kyeyita amateeka. 14 For we have heard him, kubanga tumuwulidde ebbanga ddene ng'agamba nti Yesu oyo Omunazaleeti nti wakusaanyaawo ekifo kino era ajja kyusa ebyo ebyaweebwa Musa. 15 Era bonna abaali batudde mu lukiiko ne bamutunuulya nga bamwekaanya, era ne bamutunuulya nga feesi erabikira ddala nga eyo eya malayika. Kati wano waliwo bingi bye tusobola okunnyonnyola. Ekisookera ddala gwe nange kye tulina okubeera nga tutegeera, bwe tubeera nga tweyambisizza, tugambe Baluumi essuula ey'okubiri olwa 23 bweti bwenyweza okubeera nga esirisa ebigambo ebyagenda amaaso n'okwogerwa. Egamba nti you who boast in the law dishonor God by breaking the law. Mwabagamba nti mwenyumiriza mu mateeka, mwewaanira mu mateeka, mugenda maaso n'okubeera nga temussaamu Katonda kitiibwa nga mumenya amateeka ge. Ssebo ne nnyabo awuliriza, teri muntu yenna okuyita mu busobozi bwe wabweru wa Kristo Yesu asobola okukuuma amateeka ga Katonda. Abantu bonna bowulira nga bagamba nti bakuumi b'amateeka nga bali wabweru wa Kristo Yesu, abantu abo balina obusobozi obwa enkizo ey'amaanyi nnyo okumenya amateeka ga Katonda. Lwaki? Tebalina busobozi bwa Katonda mu bo. Obusobozi bwa Katonda mu ffe obutusobola okubanga tetumenya amateeka ga Katonda kwe kubanga tulina omwoyo wa Katonda akolera mu ffe. Ye ensonga lwaki tuba tusobola okukola ebyo biweesa Katonda ekitiibwa. Naye bano Abayudaaya abaali bawakana ne Suteefano, Bayudaaya abataayina mwoyo wa Katonda, abatalina kumanya kwa Kristo Yesu, naye nga bagenda mu maaso n'okukalambira n'okuwakanya omuntu eyali alina omwoyo wa Katonda. Kikiikirira abantu ab'enjawulo leero abali mu madiini ag'enjawulo nga balwana okubeera nga basanyusa Mukama Katonda okuyita mu maanyi gaabwe. Bayibuli etulaga mu Bagalatiya 2:16 teri muntu yenna asobola kukkirizibwa mu maaso ga Katonda mu mbeera ey'okukuuma amateeka. Ensonga y'emu gye tulaba mu Baluumi essuula ey'okusatu onyolo 19 paka 2. Ensonga y'emu tugiraba mu Yakobo 2:8 paka 10. Bayibuli egamba nti oyo yenna akuuma ku mateeka ga Katonda gonna akuuma omwenda n'amenyako limu, gonna abeera agamenye. Bayibuli ennyonnyola mu bifo eby'enjawulo nti tetulina busobozi bukuuma mateeka ga Katonda okuyita mu maanyi gaffe. Obusobozi bwaffe buli mu Kristo Yesu, kubanga olwo tuba tetukyali balamu ne Kristo ye mulamu mu ffe, ate era bwe busobozi bwaffe, ate era essuubi lyaffe, ate era ge maanyi gaffe. Bayibuli egenda mu maaso n'etulaga nti baayogera ebigambo ebyo byonna nga babyogera ku mwami ono yali ayitibwa Suteefano. Naye ekirala kikulu ekyotegeera nti mu kuba nti amateeka ga Musa gaali kisiikirize nga gasonga ku kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo yalina okugatuukiriza gonna, kikulu nnyo gwe okutegeera nti ebyo byonna bye tusobola okuyita ebisiikirize mu mateeka ga Musa byali bisobola okubeera nga bituusibwa ddala ku ddaala
ery'okutuukirizibwa okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Jjukira Abakolisaayi 2:14-17 etulaga nti nno ekinyusi si kirala naye ekinyusi ya Kristo Yesu. Bw'oba ogenze maaso n'okwekkaanya essuula ey'omukago-15 eraga bulungi ng'egamba and all that sat in the council, ti bonna abaatuula mu lukiiko, bonna abakola ki? Bonna bwe baamwekaliriza amaaso, bonna abaali batudde mu lukiiko ne bamulaba amaaso ge nga gafaanana nga ag'amalayika. Ekyo kitegeeza ki? Nti bye baali boogedde byali bya bulimba. Mu ssuula ey'omukaaga olunyiriri lw'11, olunyiriri lw'12, olunyiriri lw'13 byonna bye baayogera awo mu lw'11 paka lw'13 byonna byali bya bulimba. Yalikyusa atya amaaso ge ne gafaanana nga ag'amalayika bw'aba nga yali avoola Musa, bwe yali nga avoola Katonda, ng'avoola ekifo ekitukuvu wamu n'amateeka? Jjukira nti omuntu gwe tumanyi ffeesi eyagenda mu maaso n'okuba nga eyakaayakana ye Musa. Bw'osoma Kuva 3:2-9 paka 3:5 ne Bakolinso ekyokubiri 3:14 paka 17 Bayibuli etulaga nti Musa yayakaayakana. Naye Musa yakaayakana nga bwe yali abadde mu maaso ga Katonda ekiseera ekyali ekigere ng'aweebwa amateeka 10. Ssebo ne nnyabo awuliriza, kano kaali kabonero eri abo bonna abaali mu lukiiko okutegeera nti ebigambo bye baali boogera ku Suteefano byali bya samwasamwa, tebyayinako mutwe na magulu. Yalifaananya atya mu ngeri ey'ekitiibwa nga bamalayika, nga taliko kyakunenyezebwa, nga avoola Musa, avoola Katonda, avoola ekifo ekitukuvu, avoola n'amateeka. Mukama Katonda nga bw'ali omwesigwa yasobozesa kino okuba nga kibeera ku bulamu obwa Suteefano, okulagira ddala abo bonna abaali bagenda mu maaso n'okulinnyirira eddembe lye ly'alina mu Kristo, eddembe lye ery'okubuulira enjiri, bagenda mu maaso n'okulagibwa ddala nti eyo yali nsobi. Omusajja ono tiyaliiko kantu konna kakunenyezebwa. Yali musajja eyali ajjudde okukkiriza, yali musajja eyalina obwesige mu bisuubizo bya Katonda. Tosobola kubeera na bwesige mu bisuubizo bya Katonda ng'ate ovoola bivoole. Tosobola kubeera n'obwesigwa mu bisuubizo bya Katonda ng'ate Katonda omuvoola. Tosobola kubeera na bwesige mu bisuubizo bya Katonda ng'ate ekifo kye ekitukuvu, amateeka ge, ovoola mavoole. So tebaayinawo kabonero konna, kubanga Katonda yali yalamudde dda nga Suteefano si ye w'okunenyezebwa, wabula bo be baali mu bukyamu era baali bagwanira okwenenya bakyuke bakkirize enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, kye bataakola nga bwe tunaalaba ku mulundi oguddako ekitundu ekyomusanvu. Sobola kusukkako wano, wabula kyensobola okuba nga nkugamba weenywereze mu byawandiikibwa, wekkaanye ebyawandiikibwa, twala obudde okusoma Bayibuli yo ogikkaanye bulungi nnyo. Tomala gakkiriza kintu kubanga akyogedde watutumu, alina abagoberezi bangi, mugagga nnyo, ayambala bw'ati, afaanana bw'ati. Ebintu byonna tulina bisoma mu bulambulukufu bw'ensonga okubeera nga tutegeera amakulu ag'ebyo ebisomesebwa. Ng'ekyo kye tutegedde nti mu Yerusaalemi mwokka mwalimu amakuŋŋaaniro mangi nnyo nga gakiikira abantu ab'enjawulo abaali Abayudaaya naye nga baali baatwalibwa mu buwambe. Oluvannyuma nnyo baafuna eddembe lyabwe ne batandika okubeera nga bateeka amakuŋŋaaniro ago mu Yerusaalemi ewaabwe, okubeera nga lwe baafunangawo akadde okudda mu Yerusaalemi, ebyo bifo baabyeyambisanga okubeera nga babikuŋŋaaniramu wamu ate n'okutwalayo abaana baabwe okuba nga batendekebwa mu nsomesa ey'Ekiyudaaya. Njagala okubeera nga mbagaliza ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'omuntukuvu